Ogamba otya mwana wa maama ono nuwa mutwe nga bulijjo. Mwana wa maama nja kusaba onkwatire mu katambi kano era okawe ku budde okalageko ne munno kubanga information eno oba obubaka buno njagala butuuke ku buli munnayuganda yenna. Kakati ng'oggyeko obukyayi effutubizi enge ettima ebbi eri His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert teri munnayuganda alimu nsana magezi era nga Uganda emuli ku mutima era nga yagala Uganda eyawamu erimu obumu asobola okuvaayo n'avumirira ekikolwa ekyakolebwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert bwe yali agenza okampeyinga mu bitundu by'Elang'o gy'akyali n'obudde muno okugenda ku bijja bya former president Apollo Milton Obote eyaliko president w'eggwanga lino emirundi ebiri kubanga tulina Obote 1 ne Obote 2. Twogera ku Apollo Milton Obote abamu ku basajja abasooka otuula ku lukiiko lwa Legiko mu 1958 era ng'ono yali akiikirira sub-region y'Elang'o. Twogera ku Apollo Milton Obote eyali Ssaabaminisita w'eggwanga lya Uganda eyasooka nga Uganda kyejjeefuna obwetowaze mu 1962. Twogera ku Apollo Milton Obote abasajja abamu abali mu lutabaalo lw'okulaba nti Uganda efuna obwetowaze okuva mu mikono gy'abakyeruppe. Kitegeeza nti twogera ku muntu ali nationalistic, ali patriotic. Twogera ku muntu nti mutaka Ssaabataka mu bitundu by'Elang'o. Twogera ku mukulembeze owa Uganda yonna so si Lang'o sub-region. Twogera ku mukulembeze eyakulembera eggwanga lino oba eyalwanirira eggwanga lino lyonna eryawamu. Yes, tetusobola kubuusa maaso nti waaliwo obutakkaanya wakati w'amawanga abiri. Abaganda ewali wasibuka Ssekabaka Muteesa owookubiri eyali president yasookera ddala nga tejje tufune obwetowaze oba ameefuga. Ne tutunuulira ne Apollo Milton Obote eyali omulang'o. Ebikolwa ebyekko omwali n'okuwaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa eyali omuganda n'okulumba olubiri Ssekabaka Muteesa n'atuuka n'okufiira mu buwaŋŋanguse. Kikolwa tekyali kirungi era kyanyiiza Abaganda bangi nnyo ne bannayuganda okutwaliza awamu. Naye abaffe ekibuuzo kiri nti obukyayi obwo tugenda kubukuuma okuva ku generation z'abajjajjaffe ne bakitaffe naffe abazzukulu n'abaana tutambuze obukyayi obwo bwe bumo. Bwe kiba nti gavumenti ya General Museveni ebaddewo emyaka 4 ye ate yagadde ezimbire ku bukyayi buno eyongere ng'eyawulayawula mu bannansi nti abantu abanditunuulidde nti ebiruma Abaganda bye bimu ebiruma Abalang'o, bye bimu ebiruma Abakyoli, Abagisu, Abanyankole, Bannakigezi, Abanyolo n'Abalwenzululu byonna biri bimu. Saate munange tudde mugamba nti afa Abaganda kakati ebizibu ebyaffe bye bisinga obunene. Kakati tufunye chance titumaze ebbanga tunoonya Muganda kyoyo anaavaayo n'ayunitinga bannansi bonna oba muntu kyoyo anaavaayo n'agatta bannansi bonna ne tubeera omuntu omu olw'eggwanga Uganda. Laba Katonda wajja atuwa omukisa ne tufuna omwana nga Muganda ng'era asobola okuyimirira buli muntu n'amuwuliriza nti asobola okugenda mu bateso however much mwana Muganda n'ayogererayo ebigambo ne bamukubira engalo era ne bamuwa amatu. Asobola okuva wano mu Buganda
n'agenda era ngo nga waliwo statements ezafulumizibwa nti a good Muganda is a dead one. Naye n'agenda era ngo ne bamuwa amatu ne bamuwuliriza. Abaffe mwe benna abatambuza ekiboozibozi kino nti His Excellency Kyagulanyi yalidde olukwe mu Buganda okugenda ku malaalo ga Apollo Milton Obote former president. Ndi wano okubategeeza nti muli bawumba tuutu muli bagwagwa munansonyiwo kibagamba nti tetugenda kuzannyira mu ngatto za General Museveni ez'okuyawulayawulamu bannansi. His Excellency Kyagulanyi mugatta bantu. His Excellency Kyagulanyi tagenda kulembera Baganda bokka. His Excellency Kyagulanyi si Katikkiro wa Buganda, si Ssaabataka, si mukulu wa kika mu Buganda. His Excellency Kyagulanyi aluubirirwa kulembera Uganda n'amawanga gonna agali mu ggwanga lya Uganda. So essaawa zakati waaba agenze era ngo nga ye wasibuka omwana waabwe Apollo Milton Obote eyaliko pulezidenti w'eggwanga lino, tewaliwo kikyamu kyonna okugendako ku bijja bye n'amulikogonayizinga oba n'agenda n'atuulako ne mutabani we Jimmy Akena. Ekyo kanti making a straight clear mutugjeeko obuwumba tuutu enge efutubizi n'obutayagaliza. Ffe tetunoonya kukulembera Buganda, tunoonya okukulembera eggwanga lya Uganda. Nti bwe tununula eggwanga Uganda tugende ku mmeeza amawanga gonna gagambe nti munne tusazeewo twagala federal system. Nti Buganda katugiwe federal, Bunyoro tugiwe federal, Busoga tugiwe federal, n'amawanga gonna nga bwe tunaakisaliddwawo nti tukoze federal state. Okateredde mwana wa maama mugyeewo obukyayi. Kyagulanyi yekka kati ye muntu. However much ne mu Torture Chambers eyo gye batutwala waliyo olulimi olwogerebwayo. Kyagulanyi yekka ye muntu ajja okusobola okukakkanya emitima gy'abantu. Era kyova olaba tubagamba nti mumukwate bulungi, mumukwate ng'ekyakika. Kino ekintu kyonna kye tulimu y'alina okukibeeramu ttaano. Kubanga ku bukyayi obusigiddwa ku regimu ya General Museveni, omuntu asobola okukakkanya obukyayi obwo n'obusungu alyomu His Excellency Kyagulanyi. So ffe generation eyaffe tegenda kutambuza bukyayi obwali ku bajjajjaffe olw'ensobi ezaakolebwa naffe abaana n'abazzukulu tutambuze obukyayi obwo bwe bumu nedda. Bwe muyita abalungi be mutiikiza nabo abajja n'emmenga awo ne beeyogera okwesiga akaziga eri Obuganda. Buganda bagiddiza ki emyaka 4? Kale Obote bye yajjawo n'abijja ku Buganda, bo bano bannaffe babiddiza Buganda basobola obijiddiza. Buganda eddiziddwa ebyayo. Wewe wacha wewe. Twagala buyinza. His Excellency Kyagulanyi ayagala ggwanga ddamba Uganda, so si Buganda. Twagala eggwanga eryawamu. Ffenna tunyigirizibwa. Salutations to you.